Ladies and gentlemen, you are welcome, Colonel Dr. Kizza Besigye. Your Excellency, Mr. President, live from Map Media TV nange running the transporter karone ko akamuko kabwe kati. Okay, subscribe nga bambi cyo kusaba kyokka Map Media TV wali map kabwe cyo mpira ku Map Facebook channel wali nnyo wulira ebizira stand up ovation okuveriba MP okuveriba MP bolengera wali erudda what a recognition. Wow. Madam the First Lady, omuntu okukkiriza kiba kituufu nokkiriza nti musajja yalya musajja yawangula. the Right Honorable the Leader of Opposition in Parliament, Your Worship, the Lord Mayor of the capital city of Kampala, the Honorable Members of Parliament who are here, the leadership of the National Unity Platform, all distinguished invited guests who are here, senior citizen, the Honorable Miriam Matembe, the Honorable John Ken Luchams the man, the Honorable Kibirige Mayanja, former President of JEMA, the Honorable Gaila Saddam, leader of PPP, of course, although I introduced the Lord Mayor, he's also the interim president of FDC. All of you activists, ladies and gentlemen, I think it is fitting to start my remarks by saying that God is good. All the time. And all the time, God is good, and that is his nature given love. Wow. Live on Map Media TV. Our Jama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jabiga, Rashid Jakunjigis. We came today on this very memorable day to thank the Lord who has brought us this far. Who would have expected that President Kyagulanyi would still be around here today? You just heard that our brother Yasin is in the grave that should be occupied by President Kyagulanyi. And that goes for all of us. Every day we get out of our homes,
we don't know whether we shall go back home. So let us thank the Lord who has brought us this far. But we came today to celebrate a wonderful, wonderful achievement by, I think, the youngest political party, but yet the one that has created this wonderful home for itself. There is absolutely no doubt that what was experienced since yesterday of trying to block this ceremony was nothing but shame on the part of Mr. Musseven. And shame on him, Mr. Musseven, again. That for 37 years, coming to 40, not only leading a party they say is the ruling party, but also leading Uganda. That the party he claims to lead does not even have a kiosk to call a kiosk of gold. Who are unfortunate to identify and call themselves NRM surely must challenge Mr. Musseven of how they call themselves a mass party, that they can be without a home for 4 decades. And by the way, NRM grabbed a free plot, prime plot in the town near the Crested Towers, and has had that plot for 40 years without ever being able to put a brick on it. So ladies and gentlemen, we come here today to congratulate you, sir, for this achievement, and through you to congratulate the NUP activists and the people of Uganda for this achievement. Ladies and gentlemen, when I was asked to make some remarks as we mark this great day, and here at the National Unity Platform, I thought that I should only make remarks in one respect. Kabaka mwaddeyo mutwalo wabyogera just kubyogera bwogezi kubyogera akakubye chuna wafe wakamu National Unity Platform wali live ku Map Media TV nange on the transport mega wa kamera tuza chinkuwereza checho. I thought on this day I should talk about one thing. When we say many things, sometimes
the most important is not appreciated. So I intend to give you one message only. And that is what our mission as the current people living in Uganda is. What is our mission? Because all this is happening in the middle of a long history of suffering by the people of Uganda. Ndowooza nja kutabulamu njogero olufuutifuuti ntabulemu n'Oluganda abamu batategeera biri wakiri tukwatagane ku bino. Nagambye nti nazze bwe nasabibwa okubaako kye njogera ku lunaku olukulu luno, nasalawo njogere ku kintu kimu kyokka: obuvunaanyizibwa bannayuganda abakyali balamu olwaleero bwe balina ku ggwanga lyaffe lino. Kubanga nga bwe mulaba tetumanyi n'enkya n'abeerawo. Ffe abakyaliwo tulina buvunaanyizibwa ki? What is our mission today? And in saying this, njagala tukirizikanye nti tuwangaalira mu ggwanga oba agaali amawanga nga gonna gatuwambibwako. Uganda was not one country, it was many nations. All those nations were captured by the British. Amawanga gaffe gonna gawambibwa abazungu. Era nga nnaku 10 ogwokusatu omwaka ogwa 1900, on the 10th of March 1900, the British, that time led by a representative of the King of England, entered into an agreement with Buganda, which was one of the nations of Uganda. In the agreement of 1900, which was on the 10th of March, Buganda submitted to the rule of the King of England on the 10th of March 1900. And subsequently, the other nations of Uganda submitted to the rule of the King of England. Okuviira ddala nnaku nga 10 omwezi ogwokusatu 1900, eggwanga Buganda lyadda wansi w'omukulembeze wa Bungereza mu butongole nateekako n'emukono. N'amawanga amalala gonna ne gagoberera ku lunaku olwo, gonna ne gawambibwa ne gadda wansi wa obukulembeze bw'omufuzi owa Bungereza. Kuva 1900 abantu baffe nga tebakkiriza bafugibwa abazungu batandikirawo okulwana okuzza eggwanga mu mikono gyabwe. Bwe tuba tuyimba ekitiibwa kya Buganda tugamba tutukire ennyo baani abaakola ki? Balwana nnyo okulaba nti eggwanga liddawa mu mikono gyaffe. Era tusaanye nnyo okujjukira bajjajjaffe abo
abalwana ennyo. We should remember very much those patriots who fought to return our country in the hands of our citizens. And by the way, even at that time, there were educated people and there were people who were not quite educated. The people who led the most effective struggle were not the educated, but the ordinary people led by people that were like Augustine Kamia, Ignatius Musazi. These were not Haji Busungu. These were ordinary people who led the struggle to free Uganda from the British. And after 62 years of struggle, in 1962, the British gave up and handed over Uganda back to us. But since 1962, no leader of Uganda has come from the decision of Ugandans to be lifted to the leadership of our country. Every leader since 1962 has bombed their way into office. Every leader has been bombed out of office. Buli akulembeddeko Uganda yaleetebwa mundu. Buli agenza yatwalibwa ki? Ekitegeeza abantu temuyina ki? Temuyina buyinza ku bukulembeze. Mundu yokka yeekola ki? Yeeyina. Mwagala byuma. Mukana wange tuli ku Mutabani TV YouTube channel nange transporter musolo tu ku likes musolo subscribinga atana ba subscribinga basebo ne banyabo kuva omuzungu we agenda emundu ze yali atufugisa zo zasigala nga zikola ki nga zikyatufuga n'okutuusa leero. Nawulidde wano Mwami Musseven ng'agamba nti tebayita ettendekero erimu erinnya lya Idi Amin, nti kubanga Idi Amin yatwala bukulembeze mu bukyamu. Ekikulaga nti Mwami Musseven takyamanyi kyakola ki, takyamanyi kyali, takyamanyi kyali. Tamanyi nti naye obuyinza yabutwala mu ki? Ku maanyi. So basebo ne banyabo kuva 62 bannayuganda balwana okumaliriza omulimu gw'aba Augustine Kamya okulaba nti obuyinza ddala buddawa? Budda mu bantu. Kuva 62 basebo ne banyabo bajjajjaffe n'abagambye nti kyabatwalira emyaka 60 kuva 62 guno mwaka gwa kumeka? Leero tuli mu mwaka gwa kumeka? 60 guno omwaka kuva lwetufuna obwetwaze guno gwe tulimu ogutandise mu Oktoba nga 9 guno omwaka gwa 60 kati bajjajjaffe abatayina masimu kwogeraganya
kutegeera ekigenda mu maaso, abatalina mamotoka, abatalina kintu kyonna, oba bawangula omuzungu mu myaka 62 kati ffe na buli kimu guno mwaka gwa 60 mwagala nagwo guyitewo, n'omwaka guno nagwo guyitewo, ne bajjajjaffe kye bakola kituleme, kye tukyaliko. So bassebo ne bannyabo, nze message eyandeese wano njagala kubasoomooza. Omwaka guno ogw'62 gulina kuba gwakyawula ntamu. Teekewo ki? Nsalasale. Teekewo ki? Nsalasale. 62 kisoboka. Kikola ki? Kisobokera ddala. It's possible. It's possible. So nga sinatuula ekyo nga nkibawadde, njagala njogere katono ku ngeri ki gye kisoboka. Kinaasoboka kitya? Nsuubira nti bwe guno bwe guba guli mwaka gwa 62 ate nga gwe gusembayo gwe tuba babutaswala ku bajjajjaffe, kitegeeza nti abalinza akalulu aka 226 abo nze sikola ki? Sibaliimu. Banga okusooka eyowa wala nnyo, ate nga kisoboka mu kiseera tulina. Bansebo ne bannyabo, tujja kweteekamu enneeteekateeka, ngenda kukikubuulirako. Bwe kiba kyakusoboka, okusooka tulina okuwangula ebitutadde mu mbeera eno okutuusa na leero, ebikozesebwa okutuleka mu mbeera y'obusibe n'okutuusa leero. Tulina okukola ki? Kubiwangula. We must defeat the tools that have kept us captive up to date. And I have been telling my colleagues that there are 4 tools that have kept us captive. Waliwo ebintu ebina ebikulu ennyo ebikozesebwa okutuleka mu buwambe bwe tulimu olwaleero. Ekisooka z'emmundu ziri okutiisatiisa ki? Okutiisatiisa obwongo bwaffe, nti buli omu awangaalira mu ki? Mu kutya. Kubanga bajja kutta, kubanga bajja kutulugunya, kubanga bajja kusiba, kubanga bajja kujjako n'akatono k'okola ki? Koyina. Buli omu awangaalira mu kutya. Era ly'ekkubo lyabwe erisooka eritukuumira mu mbeera ki? Eno yennyini. So bassebo ne bannyabo, njagala kusaba buli munnayuganda ayagala okubanga Uganda agiyita nsi ye, tuwangule okutya. Njagala bwe njogera ekyo, njagala mutegeere nti teri atatya, era atatya omutyanga.
buli omu akola ki buli omu atya nange wano singa kibwatuka bisobola okudduka buli omu akola ki naye tuyina okweteekamu embeera okukola kye tuyina okukola newankubadde tukola ki tutya nga tuyina okukola ekirina okukola ki okukolebwa tuyina okukikola era ekikuleetera okukola kyolina okukola newankubadde otya kukkiriza bw'oba olina okukkiririza mu kyoyagala okukola oba otya bwa totya ojja kukola ki ojja kukikola so tusaanye kusitula okukkiriza kwaffe kubeerewa waggulu. We must raise our faith. Faith defeats fear. We must raise our faith that yes, and of course God is on the side of justice, God is on the side of right, that by the grace of God and our action we shall regain our country. We must raise our faith. We must raise our faith. Secondly, chetulina okuwangula ekyokubiri eyawamba ensi yaffe eyawamba bugagga bwayo era abukozesa nga bwakola ki nga bwayagala era bwawulira nti wano omukozi ebyetendo ajja kutandika kubuuza ani ebyo abikulembera alaba oba asobola kumuwa ki ku kasente byabadde akola akole ki abiveeko. Bwe tuba bakufuna kye twagala tulina okuwangula sente z'omulabe nti ne bwazireeta bw'oba osazeewo ozirye naye oziryera n'osigala okola kyokola ki naye kiba kirungi n'okuzikwatako bw'otokola ki bw'otozikwatako. Bassebo ne banyebo ebintu bino mbibagamba kubanga bwe tubiteekako essira nga bwe mbagambye teri kigaana tetujja kutuuka gye tulaga nga tetuyise mu kubonaabona. Ekyo tebakulimba gy'ojja kubanga oweeyagala otuuke mu mirembe gy'oyagala tekiriyo, ojja kuyita mu kubonaabona. Abamu muba mwogerako ku lutalo lwe twayitamu olw'ekinaana. Olutalo olw'ekinaana olwaleeta Musseven n'okweyagala kweyagala yasooka n'akola ki n'abonaabona yayita awazibu. So naffe tulina okwesiba emmeka ne bwe ziba essatu ne bwe ziba ennya twesibe tumanye nti kati wasigadde emyezi emeka mujja kusigala nga mugibala ogw'enkaaga mu ebiri nga tekunakola ki nga tekunatuyitako. Mwesibe ebbiri tulabe nti oba afulumya sente zenkana ki oba zenkana ki tusigala nga tukola kye tulina okukola ki okukola. Ekyokusatu kye tulina okuwangula pokopoko y'omulabe. Omulabe Mwami Musseven ensonga lwaki tayagala President Kyagulanyi atambula ayogere ne bannayuganda lwakuba bw'ayogera nabo ajja kubazukusa kubazibukula amaaso abantu bategeere ekyokukola ki tajja kukkiriza. Basigala ku buleediyo era wano tusobola okwogerera ku buleediyo obw'omutabuni wano naye bw'ogenda mu byalo tebakukkiriza oyogerere ku kaleediyo akawa ate bwonna bwabwe eri ajja kwogererako. So abantu baffe abali mu byalo bawulira Mwami Musseven kyokka yekka kyakola ki yekka kyayogera ng'ayitira mu RDC ba diso ba jiso bani ababeera ku buleediyo obwo nga boogera propaganda we. Bassebo ne banyabo
era ayitira mu propaganda eyo naffe ffennyini n'atusigamu ensigo ey'okutuleetamu okutya buli omu kutya munne. Simanyi mukitegeera. Propaganda aleeta buli omu kutya ki munne. Bagamba oyo mbega buli omu abenga atya ki atya munne nga talina kyasobola kukola. Bassebo ne banyabo njagala tutegeeragane. Nze mbega mmanyi omu atakola kyalina kukola ki kyalina kukola. Bwe tugamba tugende nenkulaba nga osala panya ate nga tugenda manya tegwoli ki si kubanga waliwo ambuulidde. We should not be guided by words, we should be guided by actions. Simanyi tegeeraga. Let's be guided by actions. Nti oli bw'abanga mulwanyi era alwana tomubuusabuusa manya nti oyo ali ku ludda ki oludda lw'oliko. Oli ne bw'aba ayogera bulungi atya naye nga bwe twagala okubaako ebikolebwa talabika oyo manya nti ki imbega. Bassebo ne banyabo ensonga ey'okuna gye tulina okuwangula ate nga yensembayo gye njagala okukoonako y'ensonga ey'oyo eyatuwamba okutwawulayawula oba oliawo n'okutukoonaganya. Okwawulayawula n'okukola ki n'okutukoonaganya. Kubanga abawambye eggwanga lino bantu batono nnyo balwatuwe bati. Kati ffe abangi okusigala nga bakyatuwambye ebbanga lino lyonna balina okutukutulamu bitundu bingi nnyo ate oba oliawo tube nga twekuba ffeka. Mu kifo ky'okutunuulira eyatuteeka mu mbeera eno ng'otunuulira munno omuwambe nti ye mulabewo. Simanyi tuli ffenna. Bwe tubanga tuli akuwangula omulabe n'olwekyo tulina okwegatta tusigale nga tuli kitole tulwanire wamu bega ku bega okutuusa lwe tutuuka gye tukola ki gye tulaga. Era nga tuwangula ebyo buli omu muffe kiraga nti alina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. Tolowooza ntujja kuva mu mbeera eno kubanga pulezidenti Kyagulanyi alina kyakoze ye ng'omuntu yekka. Naawe olina obuvunaanyizibwa okubaako kyokola ki. Buli munnayuganda abamu mpulira abagamba nze siri wa byabufuzi kitegeeza nti oli musiru. Oba toli wa byabufuzi kitegeeza nti oli musiru just. Kubanga omusolo gw'osasula ani agugereka byabufuzi. Omusolo gw'osasula kyegukola ani akisalawo byabufuzi. So bw'ogamba nti siri munnabyabufuzi oyo manya bumanya nti ono omusiri awedde emirimu. So buli omu, let everyone, whether you are civil society, the struggle we are on is not a partisan struggle. Olutalo lwe tuliko lwa kufuna eggwanga si lwa kulwanirira bibiina leero. Simanyi tukitegeera. Leero lwa kufuna ki eggwanga nabagambye kuva 1900 na leero ng'eggwanga teriri mu mikono gyaffe
So olutalo olusooka mission yaffe yakuddamu kufuna ki gwanga mu ngalo. Bwe tufuna gwanga ebirala byonna bijja kutereera, tusooke tufune eggwanga. So basewo ne banyabo, oba oli munaddiini era njagala obubaka buno bugende eri bannaddiini bonna. Bannaddiini bonna kibakakatako okubanga bali ku mwanjo mu lutalo luno. Kibakakatako butereevu kubanga abasumba ba Katonda bonna baba ddoboozi lyaki? Ddoboozi ly'abantu abatalina ddoboozi. Be balina okusitula eddoboozi ery'abatalina ki? Ery'abatalina ddoboozi. So abasumba, ba bishopu, ba pasita, baani balina okubeera ku front line y'okulaba nti Uganda eddamu nefuna emirembe, bannansi ne baba bannannyini ggwanga lino. So ffenna tulina obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obwo ekikulu ennyo buli omu kyatandikirako, laba nti munno atanategeera mission nti omubuulira n'akola ki? N'agitegeera. Laba nti buli omu amanya mission yakununula ki? Gwanga ategeere ti ye mission gye tuyina kununula gwanga lyaffe. Era omunyonyole nti kisoboka. Era ekyo bwe tukiyitako nabagambye nti eggwanga lino tetujja kulinunula nti kubanga batufuze nnyo kati batusonyiwe ne batuleka. Tulina okulwana. Tulina okukola ki? Tulina okulwanira eggwanga lyaffe. Era abalwana bonna bazimba ebibinja. Abalwana bazimba ki? Owangaala wekka nti nze ndi wano njagala nkyukakyuka. Era kw'ekibinja mwokola ki? Mwogwa nga kibinja ekyo kirina mission yakununula ki? Gwanga. So tuzimbe ebibinja. Era enzimba y'ebibinja abakulembeze bano bonna bwe buvunaanyizibwa era babadde bandaga nga bwe beetegeka okulaba nti ebibinja byonna bikola ki? Bizimbibwa. Era ngenze ndi mumativu nti chairman Nyanzi ne ttiimu ye n'abalala bonna ba mulimu bagwina mu ngalo ogw'okulaba nti ebibinja bikola ki? Ebibinja bizimbibwa. Bye tukola okulwanira ensi yaffe, bwe mbanga mu lutalo luli lwe twalwana olw'ensiko saafunamu kintu kyonna, naye ekyentwala kikyaliwo ekitanaba kuvaamu ke kawaayiro namba 3 mu ssemateeka, article namba 3 mu ssemateeka ya Uganda etuwa obuyinza butereevu okwaŋŋaŋŋa oyo yenna alinnyirira ssemateeka n'amateeka gaffe, kumwaŋŋaŋŋa mu ngeri yonna gye tulaba. We have power from the Constitution to fight by all means okulaba nti abalinnyiridde ssemateeka, abatulugunya abantu baffe, ababuzizaawo abantu baffe, abatta abantu buli lunaku mu bumenyi bwa ssemateeka, nti abantu abo tubajjawo mu ngeri zonna. Tukkirizibwa. So bwe bakubuuza nti bino obikola ng'ani, agambe article namba meka?
article number 3 yatuwa obuyinza. So basebo ne banyabo ng'amaliriza ebigambo byange njagala okubategeeza nti abo bonna abafudde ate bangi bw'obala kuva emabega bangi nnyo bayitirivu abafudde. Lisiti ezo z'olaba buli kibiina kiri mu lisiti ey'abakoze eki ey'abafu ababuze abakoze eki. Njagala kubategeeza ng'amaliriza nti n'abafudde n'okutuusa kati newankubadde omulimu gwetwewa tegunakutuukirira naye tegubadde gwa bwereere. N'okutuuka kati waliwo we tukola ki? Waliwo we tutuuse. Temulowooza ti mwami Musseven ono gw'olaba ayogera byatakyamanya nti ye Musseven oli yasooka. Entalo zayiseemu ze tumuyisizaamu nga tunyeenya era kati wali abantu baffe tebafiiridde bwereere. Gavumenti gye tulwana nayo njagala kubakakasa nti eyuuga kati ngeri gyeteyuuganga eyuuga. Era omulimu gwaffe ogusigadde si gwe munene nnyo. Mulimu ogusigadde mwenna mwina baganda bammwe abali mu bitongole bikuumaddembe oba ebyandibadde bikuumaddembe, bonna abali mu magye, abali mu poliisi, abaliwa nabo bennyini bali bubi mu ngeri empitirivu ennyo, era nabo balinze ffe tutubeeko kyetukola ki kyetukola. Nabo ojja kulaba nabo ekintu nga bakiyingiramu nga kikola ki nga kiggwa. Abaali ab'ebweru nga bawanirira mwami Musseven era baamutuleetera okutulumya negyatutuuse negyetutuuse. Ab'ebweru abamutaddemu ssente, abamutaddemu emundu, abamutaddemu ki, nabo we tutuukidde wano balaba nti kino tekikyasobola kuwagirwa. Nabo kati bakola ki? Nabo kati bakisembera wala, bakisembera wala. Era ndowooza mwawulira World Bank gye babadde beewola nayo yataddewo ki? Akasumuluzo. Muwulira abantu babadde bagenda kusuumula mu Amerika nti bagoowa, nabo wiiki eno bakoze eki? Kasumuluzo nako bakatadde. N'ebirala bijja kuddako. Ekikulaga nti n'ab'ebweru bamaze okulaba nti kino tekikyalina kyekikola ki? Tekidda. Ate oba atandise n'okuleeta oli mutabani we. Oli ku Map Media TV nange Ronnie the Transporter. Speeches za Dokita Wadani. Abaye mu ndowooza obudde bonna kubanga nawulidde abayitamba nga bagamba ate wakiri muzeeyo kumapukoli. So bino byonna bubonero obukulaga ekiseera kikoze eki? Ekiseera kiweddeyo. Ffe tukyabalesewo obuteetegeka bwaffe. N'olwekyo mbasaba era okukolera awamu. Sizze ku Unity Platform ku lwa ofiisi yokka, njagala tutambulire bufa wamu ffenna bega ku bega.
Mariam ye mulabe wa Uganda. Nayagala okwegatta ye mulabe. Tujja kutambulira wamu ffenna. Mu buzibu, mu mirembe, tujja kutambulira wamu ffenna. Tununule eggwanga lyaffe, inshallah. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukama abampeera obuwanguzi. Musigale nga mukolera ddala emirimu egy'amaanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ebyo bye bibadde ebigambo bya Dr. Kizza Besigye eyavuganya